kayimba ku kamwana lwezi bamuta Fefe Bussi. Aya basi beera nga basobola okuba ate ng'etambula omukulu gwe bayita Fefe Bussi abamutegeera obulungi bamuyita Mukiza Franka ye mukulu oyo smallest rapper nga bwe yeeyita omukulu oyo yasobola okuba ate nga yatudde n'ayimba akayimba ke bayita Emboozi y'eggulu. Emboozi nyinyi yasobola okuba ate nga zitambula ku bantu b'eggulu nga bagamba nti abayimbi ab'enjawulo bagenda eggulu era bajjuke bwe twamalirako weekend ng'omukulu Bobi Wine asobola okuba ate nga awandiise ekiwandiiko omwali n'olugero nga lutegeeza abayimbi babaletera olugero lufaanyizaako nti waliwo omukulu bamuyita Joseph Stalin ayina abagoberezi be yali ayagala okubalagirako embeera nga bwetambula awo nno kwe kuleeta enkoko n'agijjako ebyoya nevaako omusaayi n'agireka n'etambula obudde obwo n'agamba nti yagiwa oba obunyeebwa nesobola okuba atengejja nga Bobi Wine abalaga nti abayimbi muli mu mbeera ya kunyigizibwa ate nga abasobola okuba tebabanyigiriza be babayita okugenda eggulu. Mu mbeera eyo Bobi Wine nga ababalabulako abayimbi abamu ne bavaayo nga beekwasa akafansonyi ab'enjawulo. Omukulu BebeCool n'asobola okuba ate nga avaayo. Bobi Wine omukulu Chameleon apostinga ndowooza buli ddakiika 3 apostinga waliwo yapostingidde ekifaananyi kya Moses Radio neŋŋambye bye Moses Radio yali badde tabigenda namu embeera nga bwetambula. BebeCool yasobola okuba ate nga avaayo ye n'ategeeza nti omukulu gwe bayita Bobi Wine naye asabiriza yagenda mawanga ag'enjawulo n'agenda n'asabiriza wabula nga ye Bobi Wine kyali yagezaako okubategeeza nti endongo eno gye njogerako teyeetaaga kubatenga wa ssente ebitone byammwe tebyetaaga ssente kubanga ekitone tekirina muwendo. Awo nno omukulu gwe bayita Chameleon yapostinga n'ategeeza yajja mu ngombo y'omukulu gwe bayita Bob Marley n'ategeeza money is numbers ate money oba numbers biki mu mbeera y'okutegeeza nti ssente kya muwendo ssente tezikoma nti kati yagala okuba ate nga afuna ekyomuwendo oba okufuna essanyu ayina kupana kya muwendo ze ssente ye Chameleon yasobola okuba ate nga avunula bw'atyo. Kati mu kayimba kano ke bayita Emboozi y'eggulu nga bwe nsobodde okuba ate nga nkawulira omukulu Fefe Bussi gwe bayita Mukiza Franka era asobodde okuba ate nga atandikidde wano wagambye ndi muko wa mukulu gwe bayita Nubian Lee tewali atakimanyi wano nabadde ategeeza nti ye wanuupu wadde nga yagenda eggulu abategeeza nti wanuupu mu kuba empolampola. Fefe Bussi asobodde okuba ate nga ategeeza nti basobola okuba ate nga boolekera sayidi z'eggulu abayimbi ba star nga bwe beeyita ba superstar nga bakulembeddwamu Chameleon basobola okuba ate nga balumba eggulu okugenda okusanga omukulu Jerusalem Sale basobola okuba ate nga basanga ekiddo sayidi z'ekalumaawo ne bafuna essimu okuva eggulu ne babakkiriza bayitewo kubanga omukulu yali abalinze Jerusalem Sale. Kati ebatuuka eggulu emboozi eno gyanyumya omukulu Fefe Bussi ategeeza nti waliwo ekintu kye bayita engabana. Waliwo n'ensonga gyasobola okuba ate nga agamba nti abantu bonna bagenda nga bayimbi ba superstar nga balina ekirooto kimu kyaba superstars kutegeeza music waabwe wabula nga abantu ab'enjawulo balina ensonga zaabwe n'ebizibu byabwe. Awo nno ne basobola okuba ate nga abamu balwanira esayidi z'eggulu. Kati omukulu Fefe Bussi embeera ye gyayogeramu akadde kano engabana waliwo akasente Jerusalem Sale ayinza okuba ke yabawadde kuba asobodde okuba ate nga ategeeza ayinayo party 2 bw'abanyumya emboozi y'eggulu asobodde okuba ate nga ategeeza we batuuka wa Jerusalem Sale ne bamubuuza kalayini akasinza okunyumira agambye nti nafuluma wabweru nze ndyoke nsekemu nga ndaba ali kasigala kwe kufuluma ke kalayini akasinza okunyumira. Omukulu Fefe Bussi ayongerako n'ategeeza jeno bamubuuza ku kintu kya corporate okitegekedde otya n'ategeeza operation wealth creation eri mu nteekateeka era budde bwonna corporate egenda kuba ate nga bagiteekawo. N'ayogera ku kintu kye bayita bagiyita one music center. Fefe Bussi ne yeebuuza ffe ba stakeholder oba ba shareholder baali babutubuuzizaako era jeno n'abategeeza nti bateekawo online shows basobola okuba ate nga abayimbi mwejja mu lumbe lwa covid oba olw'obwavu olusobodde okuba ate nga lubasenyeeko. Awo nno Fefe Bussi n'ategeeza ne bamutegeeza abategeesi b'ebivulu ebyo ebya online batubba. Omukulu jeno n'ategeeza nze sitya loosi ne be banziba awo nga kitegeeza ye wa NRM ssente gye ziri teziggwayo mu mbeera eyo nga bw'ogiwulidde. Kati akadde kano Fefe Bussi waleetedde akayimba kano engabana esobodde okuba ate nga etabudde abayimbi abagenze eggulu ng'oba okawuliriza era aleese lugendo nga lutuuse eggulu n'atumenyerako bitonotono ebisobodde okuba ate nga bitambula wabula abanuupu ye abategeezezza ndi muko wa Nubian Lee nati Nubian Lee taano wa Bobi Wine era abamanyi omukyala bamuyita Mutoni Shiko Gloria abeera mukyala wa Nubian Lee
ate ng'alina oluganda ku mukulu Fefe Bussi. Kati ategeeza nti abakulu mu nkuba empola mpola n'embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula. Kyentegeddemu ekirala, abayimbi bano bagenda Gulu, abantu ababatwala tugeza abanene ba Chameleon babatwala ebeera just eweza numbers. Olunaku olwajja waliwo omukutu gwe ndabaddeko nga ndaba ne bagamba nti olunaku olwajja omukulu gwe bayita Chameleon ne Ragga bafunye obutakkaanya era mu nsonga z'okugabana. Babadde basuubiza nti Jerusalem Saleh ayina akasente ke yabawadde okweyozaako ennaku abadde bagenze Gulu kwaba abayimbi, era nti babadde basuubiddwa okuba ate nga batuuka ku kifo bakiyita habo, bali bakiyita Diana Gardens side z'eggulu eyo nga balinze Chameleon ajje okwekanga nga Chameleon bagamba agenze mu Kampala, ayolekedde Kampala. Awo nno Ragga kwe kuzirinyamu ne military police esobola okuba ate ng'enoonya Chameleon. Ate bw'owulira akayimba kano oyinza okugamba oba bituufu embeera nga bwetambula. Kati omukulu Fefe Bussi agambye nti Engabana abantu abagenda Gulu ba superstars bonna okutandika Chameleon Palaso bonna ziza bafana bayina ebizibu byabwe, si bya music ebibatwalayo. Si buli agende Gulu nti agenda mu Gulu, agende Gulu bw'aba agenze mu Gulu ne bw'oba olabye Mr. Gulu. Mr. Gulu ye Jerusalem Saleh. Abasinga okuba ate nga bagendayo nga bw'owulidde bayina ebizibu byabwe. Kati Engabana Fefe Bussi kwe kuleeta akayimba kano bakayita emboozi y'eggulu. Tukubuulira music mbigambo nga bw'osobodde okuba ate ng'owulira. Ayaya. Si buli agende Gulu bw'abeera agenze mu Gulu ne bw'oba olabye Mr. Gulu. Kyekino Bobi Wine kyali abategeeza ebitone byammwe tebiina muwendo. Okitegeera n'ate bawulira ku mboozi ya Dr. Jose Chameleon. Jose Chameleon akadde kanali mubeera yakusoomozebwa waliwo mukwano gwange ali mu America yambulidde embeera nga bwetambula Chameleon. Chameleon yasobola okuba ate ng'agulira omukyala embeera okuba ate ng'abeerako mu America mitwalo nga 5 era ng'akasente mwalimu byali bingi nnyo, mitwalo 5 ejja $, okubanga mukyala wa akadde kanaali eyo mu America. Yasobola okuba ate ng'agenda okwewonya amawulire agali googera ku bbaawe buli kadde nti alwana biki n'abaana basobola okuba ate nga tebalaba kitaabwe embeera gy'atambuliramu akadde kano. Chameleon akadde kano akasente akasinga kamuggwako. Wozza eyo n'ekintu ky'ekitone eri olugero lwabategeeza nti enkoko bagijjako ebyoya, akadde kano etambula eyina omusaayi eri mbulumi bw'amaanyi bagiwaayo busente. Kati owulidde ebivudde Gulu ye Fefe Bussi oyo omukulu gwe bayita mukiiza, azaalibwa Nakulabyawo. Omukulu oyo yasomera ku ssomero bayita Nakulabya Junior School Cityland College yasomerayo, era mukulu oyo okweyita Fefe Bussi Fefe Bussi erinnya yalijjamu nga bw'ogamba nti ffene omuto, mu luzungu waliwo ekigambo kye bayita jackfruit, kye bayita kati ye ffene yakijjamu Fefe n'akiteekamu Fefe mu ffene, kati omubisi n'akijjamu Bussi. Okitegedde ye Fefe Bussi ye mukulu oyo. Rapa mulungi nnyo, atontoma bulungi nnyo, storyline nnungi nnyo esobodde okuba ate nga bwetambula nga tegeeza wadi nnyingi asobodde okuba ate nga atambula. Era mu industry ya rap ono waliwo omukulu gwe bayita Gravity omutujju, era basoboddeko okuba ne bata ez'enjawulo nga zirwanagana n'abalabi b'endongo abamanyi okurapinga bagamba nti Fefe Bussi akira ku Gravity omutujju. Era Fefe Bussi abajjukira olutalo lwa Fefe Bussi n'omukulu Gravity waliwo akayimba bakayita wakulemya oba yafulumya artwork nga ataddemu abayimbi ba rapa ng'abamu bazizza zino ziddampo bazitaani zipampa. Awo nno Fefe Bussi kwegenda ku Instagram n'awandikawo n'agamba nti omusajja agenda kukaaba ng'ategeeza nti omukulu Gravity byayimba akaaba bukaabi. Naye nga mu kusookera ddala Fefe Bussi yali mukwano gwa Gravity era ng'atandika endongo ebatandika bonna mpola mpola, naye nga bw'omanyi nti endongo era eyawula bangi nnyo. Omukulu oyo awadi nnyingi asobodde okuba ate nga aziwangudde. Yawangulako UG Award Hip Hop awadi nnyingi zasobodde okuba ate nga awangula. Omukulu nogwe nkutegeezaako Fefe Bussi era nga akadde kano oba akyali ambassador wa Africell. Omukulu we Fefe Bussi bamunominatengako mu award bazita Carolina Music Award zali mu America eyo. Ye mukulu oyo gwe bayita Fefe Bussi yakubya akayimba ako Emboozi y'eggulu eyakoze akayimba bamuyita Ian Pro bagiyita Man Records. Yasobodde okuba ate ng'ekola akayimba ako. Bangi bagenda eggulu nga bamanyi nti embeera enatereera, ndowooza owulidde ba superstar nga bwesobodde okuba ate ng'etambula. Abateereddemu ka layini ndi mukowaani